Omwaka gwali gwa 1990 Oweekitiibwa David Kyewalabye Male ne banne ne bafuna ekirowoozo eky'okwerwanirira ng'Abaganda mu ssettendekero wa Makerere olw'obusosoze obwali bususe mu ssettendekero ono nga kati emyaka 31 era kati kibunye Uganda yonna. Mpola ndira ebyo byali biganye okutufuniza obuwagizi kubanga twali Baganda. N'ekyo twasalawo tuddeyo mu bisulo byaffe twesimbeyo naye ate twatuukera mu Lumumbeera amanga amalala ne geegatta ne bakola omukago gwe bayita New North East and Western okulwanyisa gye bayita Central. Kizula tulina omutawaana munene okubeera ntuli Baganda, tulina ekizibu ky'amaanyi kuba tuli Baganda. Era ky'amawanga gonna tegatulaba mu mbeera eyo. Omukiseera kyekimu twalina ne bannaffe abalala abalina ebirowoozo nga bino n'endowoozo olyawo nga tebannaba kuvaayo kubikakata. Twalina bannaffe mukulu bwanika Abedi. Bano bayita mu bannaabwe abalala kye bali basoose okukola nga bagunjaawo ekibiina ekigattira awamu Abaganda mu ssettendekero wa Makerere era Oweekitiibwa David Kyewalabye Male nga kati ye minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda nga ye yali omuwandiisi eyasookera ddala ow'ekibiina kino atubuulira gye bajja erinnya. Saulo Katumba Segawa yali ssentebe waffe eyasookera ddala era olukiiko olwasooka twalukuba twatandikira mu Lumumba olwaddako tulukuba mu Mary Stewart. Eyo nno gye twanoonyeza erinnya ery'ekibiina. Amannya gaaliwo mangi mali mu Baganda nswala amalala sigajjukira. Nakyo tujjukira munnaffe kati genzi amatovu getegeebikkwa yaliko sipiika w'e Masaka eyo n'atuleeta erinnya lino eryatunyumira ennyo lya Nkobazambogo. Era tumugamba atunyonnyola ekitegeeza ki n'atugamba embogo bw'egwa mu kinnya bakozesa ddiba lyayo okugijjayo. N'ekyo Abaganda tuli Nkobazambogo. Ffe tulina okwerwanako twejjeeyo. We butuukidde olwaleero ng'ekibiina kino kibunye Uganda yonna era ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogwa Apuli omwaka guno ogwa 2022 abakulembeze b'ekibiina kino baalayizibwa wano mu bimuli bya Bulange e Mengo era nga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ye yali omugenyi omukulu. Era kankiddemu nti ebibiina bya Nkobazambogo ke kalimiro ka Ssaabasajja Kabaka. Ekibiina kino kati ekitwalibwa okubanga ke katiba ka Ssaabasajja mwajja abakulembeze ku mitendera egitali gimu kyeyubula okuva mu Nkobazambogo akaliba akendo era nga bano olwaleero batuuzizza olukiiko lw'akakiiko akafuzi olusookedde ddala okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutwalamu obukulembeze buno mu maaso wamu n'okuweereza okukola enteekateeka Nnamutayiika gye banaagoberera. Omulangira Nnyabongo Victor Sansa omuyima wa Nkobazambogo akaliba akendo agamba nti ekigendererwa mu nsinkano eno kwe kulaba nga balambulula bano biki bye balina okukola wamu n'okubalambika ku ntambuza y'obukulembeze obulungi. Olwaleero basinkanye wakapula neyitibwamu ebintu nga bigenda okukolebwa kali kyoggala ya sekendi taamu olusiriko lunaabeerayo mu lupula lwa sekendi taamu akabbinkano k'ennyimba enjiza amaloboozi mu third taamu ate nga ne mu first term tujja kubanga ne liigi y'akapiira. Kyokka ng'abakulembeze abajja nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Nakalo Brivado Martha bagamba bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo omuli n'abakulu b'amasomero abakyasimbira ekkuuli okubaawo kw'ekibiina kino mu masomero agatali gamu. Twesanze nti nno amasaza mangi oba amasomero mangi mulimu okuvoola oba bagamba nti mulimu obusosoze obw'ekibiina kyaffe nga bagamba nti nno ekibiina oba ky'Abaganda bokka bagamba ekibiina tekirina makulu oba balaba tekirina gye kiraga. Abaganda bana ku BBS baligenza okulaba abakulembeze ba Nkobazambogo batuuzizza olukiiko lwabwe olusoose nga bonna bw'obalaba kituufu naawe bazikako eriki gwe n'osala n'oyingira Bulange nga naawe olengera kuliko engabo ku geeti kwegamba n'oyingira bulungi ku kitebe ky'Obwakabaka naye nga tosaanidde bulungi. Abakulu abamu mu masomero ag'enjawulo mu ssaza lyange ery'Ekyaggwa bakyagenda maaso n'okusimbira ekkuuli n'ensonga ya Nkobazambogo naye omukungu Adrian ssebo mpeera mu maaso go nti nja kulwana bwezizingiye teri ssomero ligenda kusimbira kkuuli kibiina kya Nkobazambogo mu ssaza ly'Ekyaggwa. Oweekitiibwa David Kyewalabye Male aliko amagezi g'abawadde okusobola okweŋŋanga ensonga eno. Ekyo Nkobazambogo ebiseera tekyayinza kutwala bintu na kulwana nga ffe twalwananga tekyakisobola. Erina nayo okusikirizibwa embeera ekyuse okugitambuliramu. Tulina okubiza Abaganda okugenda maaso n'okuyiya mwene ensi nga bwe tugambye etabaagala. Ekifaananyi nti bo tebalina kukweyagalira mu nsi yaabwe. Balina okukola emikwano n'abalala n'ogenda nga bategeeza bannaabwe abalala
tetubalinaako mutawaana. Ekibiina kino era kirunze Lubyayi Abraham okuba omukwanaganya waakyo okwetooloola Uganda yonna. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze. Abasiraamu basabiddwa okuyamba